Mbagamba mutya abaagala balungi abeekumi na kusanga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mungoberera oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tuyingizaamu omukira oba engeri gy'osobola okuyingizaamu omukira mu nnabunya y'omukyala n'abeera ng'anyumirwa. Nabagamba nti ebijanjaalo oba enva zifa nfumba. Omukazi osobola omugulira ennyama nga nsava nga nnungi naye lwakuba nze sirya ennyama nsava nga nnungi n'ogimuwa n'agifumba n'owulira ng'oyagala nakkaaba nga mu butuufu tewooma yadde akatini teyayidde eri awo tetegeerikika. N'okwata ennyama enkapa n'ogiwa omukazi amanyi ogifumba n'agitokoseza essaawa z'ebbiri oba n'agiteeka mu pressure cooker n'agitokosa nga tegerebedde naye ng'ate eyidde ate ng'ewooma. Naye nga gw'ogulidde egonda ennungi omuwadde bana kabenubenu nga tasoboladde bikufumbirayo ne biwooma. So ebiseera ebisinga ebimu ku bintu ebifuula omusajja owakabi mu nsonga z'okwegatta biba bingi, tetugenda tunulira kimu kyokka bati oluusi entandikwa yeeyonoona. Bw'oleyinga foundation ennungi oba bw'otandika obulungi omukazi agenda kunyumirwa naawe ogenda kunyumirwa, ekintu kigenda kunyuma oba kijja kutaba. Naye singa foundation gy'oleyinze teba nnungi munnange ogenda kwesanga nga omukwano gwammwe tegutambula nga bwe gulina kubeera nga gukola ki nga gutambula. Ojja kwesanga nga tebinyuma, ojja kwesanga nga oli complaininga, kale ogenda kwesanga nga mulimu obuntuntu obwo obukola ki obuyitamu. Kiki ky'osobola okukola nga ggwe oba kiki ky'osobola okukola nga ggwe omuntu nti olina omuntu wo like mulina ensonga zammwe ogenda yingiza otya omukira oba ogenda mukwasaganya otya abeere ng'anyumirwa nga teyeebowa ate ng'ebintu bimukoledde. Ekisookera ddala bw'oba ng'omaze okuweeweeta omukyala obulungi ennyo n'okakasa nti kati ayimi aweddeyo oba nti kati ayimi emmana etobye, tandika okubeera ng'omutiizinga n'omukira ogwo. Oba si kyo kaŋŋambe nti toli mulungi nnyo mu bintu bya romansi bino nga mu butuufu mukyala we takuwulira, omanyi naawe engeri gy'omukwata ku mubiri emataringa nga tebimunyumira, kale kati omanyi nti osobola omutobya nga tomuweeweese nnyo naye ng'ate okozesa mu kirago gokka. Wansi awo tulinawo ekijanjaalo gwe tuyita omusino, ne tubeerawo n'enfuli, ne tubeerawo n'ettama, ne tubeerawo n'omumwa. Emmana yeri munda, kati waliwo omumwa gw'emmana. Awo wonna waliwo obwagazi obusobola oteeka omukazi mu ssa ly'omwagalamu oba okuteeka omukazi mu mbeera gy'oyagala. Bw'omala okuyima n'oyimirira bulungi nti kati nnyimiridde n'omuweewetayo gumu ebiri, ebyo mupakuka n'ogenda n'olyoka weesonsekayo wabbu teweesonsekayo. Kirira wansi otandika okubeera ng'ozannyisa omukirago ku bitundu ebyo eby'enjawulo, then olyoka obeere ng'ogenda kumuyingira. Omanyi omuntu nga bw'anaakuyingira oba ŋŋambe nti wenkiyita okwesuba ebiseera ebisinga ekyesubo kigenda wesu, saagala oyo wesu. Njagala osooka okwata omukira oguyingize obeere ng'agenda omuzinisa ekitwe kyokka. Simanyi oba omanyi ogw'omutwe oba omanyi gundi oba omanyi simanyi oba omanyi simanyi oba wali owuliddeko oba wali ogizeeko ku ngeri gye bazinisaamu ekitwe. Kati obeera ng'omukazi agenda omuzinisa ekitwe naye ng'ate togenda muzinisa kitwe, kitegeeza bw'oba oli musala osobola okufiiringa oba toli musala kiyinza okukaluubiriza nti oyingiza paka kalayini ako we kali ekitwe we kikoma, n'obeera ng'ayisaako bw'oti ng'oyingira mpola, si kasoobo ate si supiidi, n'oguyingiza mpola mpola. Omukyala bw'olaba ng'agira bw'atyo osobola okugusikayo n'oddamu n'oyingizayo, kati ate n'oyitako katini kweyo layini n'omala n'oddamu n'osikayo n'oddamu n'oyingiramu kateno, kwagamba ogenda omuyingira inchi ku inchi ng'olinga ayingira omukyala ng'olinga agenda ozina omukyala embeerera oba ng'olinga ayingiza omukira mu mbeerera nti n'embeerera yo batyo bagiyingira. Osooka n'olwana nayo naye kati ono ekirungi ekimuliko nti kuba embeerera yo osooka olinza n'ogizinirako awo n'ovaawo n'oddamu n'oyingizayo katini n'oddamu n'otambulirawo n'ovaayo n'oddamu, naye ono ye ekirungi ekimuliko nti waseerera ate wamanyiira, togenda kusooka kuzinira mu sayizi eyo. We just oyingira n'osika n'oddamu n'oguyingiza n'osika n'oddamu n'oyingiza n'osika n'olyoka omala n'ogumuyingiza bulungi bwa ne guggweerayo. Awo n'olyoka otandika okubeera ng'omukyala omutambula. Naye bw'ojja buzzi n'oyingira wessu, byebyo by'owulira nti omukyala mukalu, byebyo by'owulira nti omukazi n'agamba nti singa sikitegeera. Bwe mbeera ne mwami wange oweeka, munnange omusajja nzinamu katini, kale nsooka n'ennyema naye oluyingira ate n'enkala. Ate bwe ngendako oba wabweru nga nina we natambudde, ate byo biba byanjawulo. Omusajja alina engeri gyankwatamu, bannange njiwa amazzi, nze nali namanyi ndi mukalu naye siri.
nti oluusi nammwe abasajja engeri gye muyingiramu mu bakyala munnange ekimuleetera okubeera ng'agenda kwekanga ate bwe yeekanga ebinyweggo sigwagenda bigaa nti kati mudde nedda biba byekanze byerookinze kiwedde okuddamu okurelaxinga mu maseezo omukyala okubeera ng'asobola okuta amazzi kigenda kutwala ebbanga eriwerako so olina okubeera ng'oli mwegendereza nnyo mu nsonga ezo woba ozituuseemu kakasa nti omukyala omuyingira mpolampola omupreparinga omuleetera okuyaayaanira omukira gwo wali obaddeko n'omukazi n'atuuka n'agukwata ng'ayagala gumuyingire ku mpaka naye nga tewamuwadde kadde nti namuweeweese batwasose n'omuzannyisaawo n'oguyingizaayo bw'oti okokokakokka okuguyingiza ng'oguyingiza bw'otyo omukyala osobola okumugatta waya wamma ekintu ne kitaba n'alyoka akuyira amazzi naawe g'otalabangako sinakindi nti osobola n'omutuusa ku ntikko muvudde empawo bwagwa yadde baga nti omukyala okutuuka ku ntikko kibeera ddakiika 10 usually bw'oba ogezesaako okusoma ku research obudde omukazi bw'atwala okubeera ng'asamula babala eddakiika 10 kudda waggulu naye nze nga Senga Faith nze nkimanyi nti n'eddakiika 5 zituusa omukazi ku ntikko kasita obeera nga omubiri gw'omukyala oyo ogumanyi ng'ate okoze steps entuufu z'olina okuyitamu omukyala oba ojja mmusamuza wesyo mu bwangu ddala teyeetaaga ddakiika ezo nnyingi simanya ddakiika 3 ddakiika mmeka unless ng'aba tasumululwangako omubiri naye ng'omubiri gwe gwasumulukuka nga wamma kyetu ng'akwagala nawe ng'omwagala nga mulinamu ka feeling ate ng'omanyi ekyokukola kozi omuntu osobola okuba ng'omwagala ng'era ng'omwewulira n'akutambuza omukono n'abeera ng'ekintu akivuze bulungi wano mu kuyingira bannange n'akutamu nze nabagamba bakazi tebaagala bintu bya basonseka mu kirago olinza okubeera ng'okinyumira kubanga gwakikola ate gwe tekikukosa tolina bulumi bw'ofuna in fact gw'obeera intact tolina buzibu naye nze gw'ogusonseka bw'otyo kibi nze nja kugereza nti kwata bogoya omusumulule omuteeke mu kamwa ko bw'oti kati omuntu ava eri akukwata eno ku nkoona kole owulira eyo feeling gy'owulira nti obeera ng'omuntu nti bogoya n'abeera ng'akutuga n'omukyalo oluusi bw'abeera singa omuyingiza omukyalo omulungi ddu bannange muyingize emikira bulungi ekintu kitambule bulungi omuntu anyumirwe naawe obeere ng'onyumirwa naye bw'onaabanga gwe toyingira bulungi munnaye gwe bwe bityo omuntu agenda kuba tanyumirwa ate ajja kwesiba ebinywa amazzi gagenda gaana okujja agaana okusikina olyoka ogambe nga tasikina wamudisconnectinga eddaga olowooza okyali naye tokyali naye oli yakuvuddeko ddaga oli awo agamba amala dde anveeko nga wamutamye dda oba nga byamutamye dda byebyo ebyange mubeere bulungi mwebale kwekumira ku Senga Faith 256 banaye basubscribers mbeebazanga gwe buli kenteekayo mukwano gya n'okalaba ababeera ku lives omukama yaba ab'empeera kye musinga okwagala mbaagala nnyo lives zaffe zibeerayo essaawa 2 oba 3 ez'e Uganda ez'ekiro ku makya tubeera ne live ebeerayo essaawa 2 ey'e Uganda ate emisana tubeerako essaawa 7 once in a while tubeerako essaawa 7 ez'emisana tulina application yaffe eri ku Play Store eyitibwa Senga Faith 256 naawe osobola okugidownloadinga n'obeera nga weefunira emisomo egigendayo eyo ate mubeere bulungi omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.